Abatuuze b'omu Kapeke zooni e Katwe munisipaali y'e Makindye mu Kampala bawuniikiridde poliisi bwezze mu kitundu kyabwe okukwata omupangisa Saadi Kiberu ne Landiroodi we Safiina Namitaka bagiyambeko mu kunoonyereza ku muwala eyattiddwa olwo ebitundu by'omubiri ne bisuulibwa mu kinnya kya Kazambi. Kitateeka olufu oluunya olutali lwa bulijjo. Kaakati ngenza okubikkula nga ndaba omuntu bamutema ebitundu ne basonseka mu safety tanker. Poliisi etemezeddwako Haji Muhammad Musoke ssentebe w'ekyalo kino oluvannyuma lw'ekivundu ekibadde kisaanikidde ekitundu. Muwala eyattibwa ne bamutematema ebitundutundu ng'agenda okutta ente, ne bamutema emikono gyokka, amagulu gokka n'embiriizi ne bamuwawula. Naye tugenza okukebera, tubadde tumanyi nti mulenzi naye tugenza okukebera mwana muwala kuba abadde amabeere nga galabika nga yasiiga ne Cutex. Kiberu ne Nabitaka abasoose kwegaana nga bwe batamanyi ku bigenda mu maaso. Alabika muntu ne bakeberayo n'oyo n'agendayo n'agamba muntu. Tulidde ekibunya tugenda okubulawo gundi atoye safety tanker batemyetemye bamusuula mu bitundutundu. Safiina Nakakande ne Sabibu Simbwa nga baana ba Landiroodi Nabitaka boogedde ku ngeri gye batemezza ku nnyabwe. Omutwe, emikono n'embiriizi n'azaawuza ng'ayawuza ez'embuzi. Mbadde nkyali wano ne defense najja ne tugendayo ne tubikkula nga biraga ebisambi bya muntu babitemyetemye n'emikono n'ekifuba naye nga babisindise ebbali nga obikulabo tosobola biraba olina mala lingiza. Abantu bakwaganya empawa ku kivuddeko ettemu lino ng'abandi bakitadde kubaagalana abatabuka ne bannaabwe. Okuvumirwa ettemu lino erikoleddwa ku kitundu kyaffe wano mu Kapeke zooni, era abantu abo ab'emitima emibi tusaba Katonda abakyuse mu mbeera eyo. Okusinza ku bakulembeze mu kitundu, omuntu ono tamanyiddwa mu kitundu kyabwe nga ssentebe Musoke bw'alambulula. Neefunayo omu ku sisita wa ku brother oba yenna ng'obadde otambula w'olaga osobola okuga nti ndaze wano. In case bw'ofunayo obuzibu oli aba asobola okugamba nti yagenze wa gundi ate bwe mufuna obutakkaanya. Poliisi etandise okujja ebimu ku bitundu wadde ng'omusasi waffe waviiriddewo ng'omutwe tegunnalabika. Poliisi era efuuzizza akayumba ka Kiberu mwesanze ebintu ebiriko omusaayi nga n'ebimu abadde amaze okubyoza. Bino bitwaliddwa ng'ebizibiti. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango ku kukomola essimu akasize ettemu lino. Ku musango gw'okutta omuntu ate mu kunoonyereza kuno waliwo abantu babiri begombyemu obwala. Yudaya Namyalo yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.